Yali nsobi nnyo mutonda nga muntu yali badde amutonda nga mbwa. Statement ya Bukenya bw'oba ogiwuliriza. Era mu statement ye alaga nti mulimu Abaganda abateekeddwa okuyitibwa embwa inisinjula. Abaganda mbwa era tetusobola kuddira buyinza ne tubukwasa embwa z'Abaganda. Ebyo ebigambo byabadde bya Kapiteeni Mukula nga balaga nti Abanyarwanda be balina okubeera mu bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Remember nti Abaganda bali mu Uganda, Abanyankole bali mu Uganda, Abakiga bali mu Uganda, Abasoga n'amawanga amalala gonna. Uganda ekuŋŋaanya amawanga mangi. Naye wadde oli wa tribe ki kasita eba ng'ekuŋŋaanira mu Uganda, okkirizibwa okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda era n'okulembera. Naye kyannaku nti abakulembera eggwanga lino Banyarwanda nabo bakimanyi bulungi era bakyenyumiririzaamu okubeera Abanyarwanda. Kyokka balaba nti okukwata obukulembeze obwa Uganda okubuwa omwana nga nzalwa ye Uganda balabira ddala nti tebakisobola era batuyita mbwa. Ye Mukula yavuddeyo n'akiteeka ku Baganda nti tasobola kukwata bukulembeze ne babuwa Abaganda embwa kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja Muganda ate yabafuukidde akayinja mu ngatto. Ne weebuuza nti omuntu munnansi temwagala kulembera eggwanga lyalimu, kyokka mmwe abajja obuzzi abatalinaako na wammwe na bijja by'abajjajjammwe bawala babiri mu ggwanga lya Uganda, mulaba nti mwe musaanidde okulembera eggwanga Uganda. Kye kireetedde Uganda okulaba yedobonkanye edda mabega mu kifo ky'okugenda mu maaso lwa nsonga nti abagikulembera si bannansi. Ate mu kugikulembera bandibadde nti bakulembera nga si bannansi nga baagaliza bannansi abaliwo be bakulembera. Naye munnange ne bannansi be bakulembera ate tebabaagaliza. Baagala babeerenga bafugibwa bufugibwa mu nsi eyaabwe, babakyunyize mu nsi eyaabwe batuuke n'okubafuula abaddu. Bino Abaganda bibalekawa? Omukulu bw'abayita embwa kituufu muli mbwa oba tulina kati okusituka twerwaneko tubalage nti abatufuga zembwa ezajja obuzzi? A friend of mine sent me a media report perpetuating Mr. Mukula to have said that Baganda dogs cannot be given the responsibility of the country. Calling Baganda in plural that they are dogs is something I cannot stomach. Abooluganda ndowooza message ewulikise bulungi era etegerekese bulungi kubanga evudde mu muntu ategerekeka obulungi. Oyo nno bamuyita Gilbert Bukenya. Yaliko Vice President wa General Museveni emyaka egiyiseeko emabega. Oba okitegeera. Mu statement ye alaga nti ekyamulumye si kuyita Baganda mbwa wabula okuyita Abaganda embwa in plural. Kyekyamulumye olw'ensonga nti bw'oyita Abaganda embwa in plural ye yennyini nga Bukenya oba omuyisa embwa si yekka wabula nga tutandika kwakulira Abaganda oba tumuyite kabaka w'Abaganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yebeera embwa enkulu ekulira zino embwa zonna ezisigadde eziyitibwa Abaganda. Oba kitegeera newankubadde nga tewali yalisanye kuyitibwa mbwa kubanga Katonda yasalawo n'ayawula ebitonde bino bibiri nga tebifaanagana, n'atonda embwa nga mbwa n'atonda n'omuntu nga muntu. Kati obanga akwata Katonda ensobi nti yakola nsobi okuddira Omuganda okumutonda nga muntu, nti yali alina mumutonda nga mbwa okusinga ku ntegera ya Kapiteeni Mukula. Yalaba nga omuntu ayitibwa Omuganda Katonda yali nsobi nnyo mutonda nga muntu, yali badde amutonda nga mbwa. Statement ya Bukenya bw'oba ogiwuliriza. Era mu statement ye alaga nti mulimu Abaganda abateekeddwa okuyitibwa embwa in singular, not to call all Baganda in plural. Kategedde akantu ako mu ngeri emu yandiba omutuufu okugamba nti waliwo Abaganda
abasalidde okuyitibwa embwa inisinjula kubanga mulimu Abaganda abasalawo okweyisanga embwa. Omulimu gw'embwa mulimu ki? Omulimu gw'embwa kukuuma mukama waayo n'okuboggolera buli oyo yenna agezaako okusemberera mukama waayo. Kati mulimu Abaganda abasalawo okukuuma mukama waabwe olw'okusigala nga bafuna ku chance eya ku magumba ago mukama waabwe gaaliddeko ennyama. Kubanga embwa bwe yesembera okumpi ne mukama waayo waliira, buli walyako ennyama ku magumba ligumba n'alisuula wansi nga weeri ebwami nga yeetandikira awo bwakomye. Kati eri Abaganda abasalawo okwefuula embwa kwabo abatufuga bo olw'okwagala okufuna chance ey'okulyanga ku magumba gaabwe ge baliddeko ennyama. Omuli ba Betty Kamya, omuli ba Nabbanja, omuli bano ba simanyi ba Honorable Kabanda, omuli bano ba Kiwanda Suubi Godfrey, bangi nga bwe mubamanyi. Kati ate nebayo n'abalala abasalawo okwefuula embwa mu kuboggolera buli oyo yenna agezaako sembera mukama waabwe. Bemulaba si batuboggolera ku social media, omuli b'abasajja Mivule, omuli ba Kayanja, Batamale, baani abo bonna bemumanyi nga bo bakola mulimu gwa kuboggolera oyo agezaako semberera mukama waabwe. Kati Bukenya alinga agamba nti kale abo bo baali omusajja yali badde selective n'alondobamu abo Abaganda abasalawo okweyisanga embwa mu kukuuma mukama waabwe nga banoonya okulya amagumba n'okuboggolera abasembera mukama waabwe. Naye bw'agamba nti Abaganda bonna mbwa, naffe abaatutaddemu abatali kuba mulimu ffe Abaganda abeewaggula ne tugaana okufugibwa. Oba okitegeera nga bw'olaba embogo bw'ogiraba efaanana ente n'okugirya bagiryanga bali ente ng'ennyama y'ente, naye yo embogo yagaana okufugibwa n'esalawo n'erumba ettale. Ente yo negamba nti aze sina gabonaabona kanneeberere ewaka, ekyokulya bandeeterenga, amazzi bandeeterenga. Kati yo embogo negamba nti nedda nze nja kweyigiranga ekyokulya naye nga tebanfuga, nina okusigaza eddembe lyange, sijja kugeza kumalako eddembe lyange. Yo neerumba ettale neyewaggula. Ente yo neesigala ewaka, bagiroweza buloweza ddi lw'eneerya, bagiroweza buloweza ddi lw'eneenywa, bagisalayo obusazi ki kyeteekeddwa okulya nekyateekeddwa okulya. Awamu n'ekyo nga ne mu kugitwala obutwaza okulya egendera ku miggo nga bagikuba. Kati embogo ebyo byagaana, naffe ebyo byetwagaana. Twasalawo okusigala nga tulwanirira eddembe lyaffe ne tugaana okufugibwa obumbula oba nga abaddu ate mu nsi yaffe. Oba okitegeera. So kati mu mbeera efaanana bwetyo ate Bukenya yandiba omutuufu okunyiiga nga oli agambye Abaganda bonna mbwa in plural. Naye Bukenya alaba Mukula yali yawudde ebyo nno awo Uganda bwe tutuuse nti omuntu ojja n'omusenza mu ggwanga lyo n'omuwa emirembe n'aba nga yeeyagalira mu ggwanga lyo, naye ate bw'amala okutereera n'ayagala akukineko, nannyini nsi n'akulaba ng'embwa bwe yamusenza. Kitegeeza nti bwe yamusenza ofuuse embwa, ate ayagala yakufugire mu ggwanga eryo wamusenzezaamu. Ensonga bannayuganda tulina okulowooza ennyo nga tetunnanyiiga nti baatuyisa embwa. Tulina okulowooza nti bagenda tuyita embwa paka ddi. Betwasenza bafunye obuyinza kati ate obutukinako tukolawo akatiisa tumanya nti abantu bano tusobola okubeeyambula. Tugenda kubeeyambula tutya nga tubalaga nti abaaye twabayamba ne tubasenza, naye ate obuyinza mugira kubukiza ffe bannannyini ggwanga. Bwe tunaasirika obusirisi ne tuta mu kkuba emimiro nti batuvumye maama, bakyatuvuma buvumi, waliwo akaseera kagenda okutuuka nga ne mu nsi eyaffe tebatukkiriza kubeeramu kubanga batulaba ng'embwa nga batusindisa luti nga bikere. Abasalawo okweyisanga embwa. Omulimu gw'embwa mulimu ki? Omulimu gw'embwa kukuuma mukama waayo n'okuboggolera buli oyo yenna agezaako okusemberera mukama waayo. Kati mulimu Abaganda abasalawo okukuuma mukama waabwe olw'okusigala nga bafuna ku chance eya ku magumba ago mukama waabwe gaaliddeko ennyama. Kubanga embwa bwe yesembera okumpi ne mukama waayo waliira, buli walyako ennyama ku magumba n'alisuula wansi nga weeri ebwami
nga yeetandikirawo bwakomye. Kati eri Abaganda abasalawo okwefuula embwa kwabo abatufuga bo olw'okwagala okufuna chance ey'okulyanga ku magumba gaabwe ge baliddeko ennyama.